Olwaleero abasajja n'abazaana ba Kabaka wakati mu ssanyu ery'amaanyi bakedde kweyiwa mu lubiri lwa Buganda olukulu e Bulange Mmengo. Omulundi ogusookedde ddala bukyanga kirwadde kya COVID-19 kisalako eggwanga lino okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wabula ng'ag'omulundi guno gabadde ga nkizo oluvannyuma lw'okuweza emyaka 30 ng'atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Weezikonedde essaawa 4 ez'okunkya, emmotoka n'ebidduka ebirala bibadde bitandise okukwatirira akajegero okuva ku Bulange butereevu okuyita mu kkubo lya Kabaka Njagala nga zoolekera olubiri. Newankubadde nga masekkati g'omukolo wabaddewo okufudemba kw'enkuba, wabula Namungi w'omuntu asookedde ddala okuva mu mwaka gwa 2019 mu mikolo gya Matikkira alabise nga si waakuseguka era nga balinze mpaka Kabaka okwogera. Abantu mu bikonge eby'enjawulo nga bakulembeddwa baakwasibwa omulamwa gw'omwaka guno abataka abakulu ab'obusolya. Bannabyabufuzi mu biti eby'enjawulo nga bakulembeddwamu atwala oludda oluvuganya mu Paalamenti w'ekitiibwa Masayas Mpuuga. Bannaddiini nga bakulembeddwamu Ssaabasumba Paul Ssemwogerere n'abantu ba Buganda abalala babuganya akamwenyumwenyu Omutanda bw'abadde ng'atuuka wano ng'asookedde mu kulamusa mujaguzo. Oluvannyuma n'akongojjebwa bazzukulu ba Kayiira ab'Embogo n'agenda mu maaso n'okubuuza ku bantu be. Mu kwogera kwennyinimu, Ssaabasajja akuutidde Abaganda obutabongootera mu nsonga za Bwakabaka kuba newankubadde nga bwaddizibwawo wabula wakyaliwo bangi abatabwagala. Ddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala, n'olwekyo tumubongoota. Kabaka era ategeeza nti wakyaliwo okusoomooza okw'enjawulo ate amaanyi ge bw'abanga nabwo agaabusobozesanga okutuukiriza emirimu egy'enjawulo tegaabuddizibwa ku mulundi guno. Newankubadde ng'Obwakabaka bwaddawo, naye tebwafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo. Wabula era mu kwogera kwe, Maasomo Jesira litadde nnyo ku bavubuka bagambye nti ly'essuubi lya Buganda era nga bakuutidde obuteetunda ku ttaka kuddukira mu bibuga wabula n'abalabula ne ku mirimu gye baddukira okukola emitala w'amayanja nga tebasoose kugyekkaanya. Era mu ssuubi lya Buganda temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka, okutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwa ng'abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga akuutidde Abaganda okusuula ebyokwekubagiza basobole okukola ebikuuma Kabaka waabwe n'okuzza Buganda ku ntikko. N'enkuba ne bwe beetukuba tewali kwekubagiza. Tunyweze ensonga za Buganda ssemasonga 5 ezo ze ziwumbawumba kye twagala, kye tukkiririzaamu, kye tuluubirira, ze ziwumbawumba ebyaffe. Amatikkira gano ag'omulundi ogwa 30 gakwatiddwa ku mulamwa ogugamba nti twagale ebika byaffe tunyweze Namulondo. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.